Ebyokwerinda byeyongedde okunywezebwa mu kibuga Jinja naddala mu kitundu ky'e Bugembe owali ekkanisa ya Christ's Cathedral owagenda okubeera emikolo egy'okugatta Kyabazinga William Nadyope Gabula ne Ine Bantu Jovia Mutesi ku Lwomukaaga luno. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'Ekira James Mubi agamba nti enteekateeka ez'ebyokwerinda zirimu poliisi n'ebitongole bikuumaddembe ebirala. Pulaani zaffe zonna zaawedde okulaba nti Baba Kyabazinga tugenda mukuuma tutya, Maama Ine Bantu tugenda mukuuma tutya, Pulezidenti w'eggwanga tugenda mukuuma tutya, abakungu ab'enjawulo ab'omu Uganda n'abagenyi baffe. Bano kati amaaso bagatadde ku bintu eby'enjawulo omuli n'obutujju. Bw'oba omanyi nti olina pulaani ey'okutataaganya omukolo gwaffe ng'olina pulaani biveeko, kubanga there is no space for you. Tetugenda kuwa mwaganya gwonna nga security. Kyokka waliwo n'ebifo eby'enkizo bye bagenda okukuuma obutiribiri gamba ng'olutindo olupya olw'Ejjinja. Source of the Nile bridges. Twina Lady Bridge ya nkizo, twina Old Bridge ya nkizo, twina New Bridge ya nkizo. Bw'oyogera ku Busoga, it is the bridge. Kakati awo already security weeri. Security weeri wansi and then up. Naye tugenda kwongeza. Ate mu by'entambula enguudo zonna ezituuka ku kkanisa ya Christ's Cathedral zigenda kubeera nzigale eri abantu abatalina kutuuka ku mukolo guno. Junction ezimu eziyingira ku main ezigenda beera nga nzigale for a short period of time. Junction zino mwe muli Katende Road ne Kyabazinga Road. Kyokka n'abakungu balina we bagenda okuleka emmotoka zaabwe olwo bbaasi zibatuuse ku kkanisa ne mu lubiri. Emmotoka zaabwe zijja kuba zipaakinga ku headquarter wano nga Kira buses, Kira motors etuwadde buses ezigenda okwetika bagenyi baffe okubatwala ku kanisa. Ab'ebyokwerinda balambuludde n'enguudo Kyabazinga kwagenda okuyita ne Ine Bantu nga bamaliriza okugatibwa mu kkanisa. After church, Kyabazinga ne Queen bajja kuba bagenda mu kibuga nga beeyambisa Iganga Highway, Kamuli roundabout, Gaddafi roundabout, ne bayingira Jinja ku Danilop, ne bakwata Main Street. Bwe batuuka ku Bank of Africa bajja branching off on the right to Gabula Road, bajje to Kampala Road, commonly known as Nalfenya Road, cool breathe back to Amber Court, Gaddafi, Kamuli roundabout, and then Katende Road ku headquarters wano, then beyongereyo ku Paris. Bano bakubiriza abantu mu kitundu kino okwetegekera embeera eno etali ya bulijjo. Juma Kiriya, NTV, Jinja.